أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala n'amatenda amajjuvu oyo nannyini buyinza akyatwazisa obulamu si busobozi bwaffe wabula kubeera nga osanga atuleka tubeere nga tukolera mu kiseera kyaba nga akyatwazisa obulamu buno nga tukoleramu ebirungi, era nga tumusaba aseminamye n'okusaasira oli omubaka waffe w'ekitiibwa nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam nabo bonna abamugoberera, nga tukyagenda mu maaso n'okulaba kuzimu kwa ahadisi ezoogera ku mulyango gw'ogumiikiriza, nga omulyango guno twagutandika obanga gwe twatuukako, era nga tukyalaba kuzimu ku ahadisi ezoogera ku mulyango guno. Olwaleero tugenda kwejjukanya na ahadisi eya Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu gyatunyumiza nga ajijja ku nabbi w'ekitiibwa sallallahu alaihi wasallam. Ow'ekitiibwa nabbi agamba nga Ibn Mas'ud atunyumiza nti qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu ba'di atharatu wa umuru tunkirunaha qalu ya rasulallahi fama ta'muruna qala tuwadduna alhaqqa alladhi alaykum wa tas'aluna allaha alladhi lakum muttafiqun alayhi. Nga hadisi yaffe eno yitojjukanya nayo Ibn Mas'ud atunyumiza n'atugamba nti ani Ibn Mas'ud, hadisi ejiwa ku Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatu wa umuru tunkirunaha qalu ya rasulallah fama ta'muruna qala tu'adduna alhaqqa alladhi alaykum wa tas'aluna allaha alladhi lakum muttafiqun alayhi. Hadisi nga yigatibwako abamanyi obanga ojja gisanga ku kitabo kya Imam Muslim ekya Imam Bukhari, nga atunyumiza Ibn Mas'ud agamba nti w'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yabeera nga atugamba oba yabeera nga asomesa nga atulaga ekintu oba oluvannyuma lwe w'okubeera nti tajja kuba nti omulembe ogwo nga guvuddewo, emirembe egijja okujja mu maaso, n'abeera nga asomesa oba nga atuyigiriza kiki kitujja oba kiki ekijja okubeerawo. N'agamba nti innaha satakunu ba'di, oluvannyuma lw'okubeera nti nabbi waffe sallallahu alaihi wasallam amaze okuva ku nsi, amaze okuva ku mulembe, n'akugamba nti oluvannyuma lwange wajja kubeerayo oba wajja kubaayo embeera ejja okukyuka, ejja okubeera mu bakulembeze ab'obusiraamu oba abakulembeze okutwalira awamu. N'agamba nti satakunu ba'di atharatu wa umuru tunkirunaha, nti oluvannyuma lwange lw'okubeera nti maze okuvaawo ejja kubeerayo abakulembeze, ejja kubeerayo abantu abakulembera abasiraamu, abantu abakulembera ensi, naye nga abantu abo bajja kubeera nga bakola oba bajja kubeera nga abantu abo bakola ebintu ebitabasanyusa, bajja kubeera nga abakulembeze abo bajja kuba nga beefaako bokka. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomesa ayigiriza basahaba abagamba tigujja kujja omulembe oluvannyuma nga maze okuvaawo ejja kubeera abakulembeze nga beefaako bokka, bajja kubeera nga newamanya nti alina okutuusa obuvunaanyizibwa ku muntu gye bulina okugenda tajja butuusa.
okubeera nti maali ya busiraamu alina ogigabira abanaku, alina ogigabira abantu abalina ogifuna tajja gituusa. Webeera sadaka oba okubeera nti baitul maali oba baitul zaka mulimu ezaka y'obusiraamu, tajja kubeera nti agitwalayo nga mu butuufu bwayo. Bajja kubeera abantu, bajja kubeera abakulembeze nga beefaako bokka, era bakole ebintu ebibeera nga tebibasanyusa. Bijja kubeera ebintu bye bakolanga bikola ki? Mu byetamwa. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam faqaalu, ne bamugamba ya Rasulallah, ebyo by'otubuulidde abakulembeze abo we balibeerawo bajja kubeera nga beefaako bokka, bajja kubeera nti balya emaali y'obusiraamu, bajja kubeera nti tebatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe ng'abakulembeze. Naye ne babeera nga bamubuuza fama ta'muruuna, kiki kitulagire, kiki kye tujja okukola singa embeera erituuka nga weetuli ng'abantu bali bwe batyo oba abakulembeze nga bali bwe batyo. Qaala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba tuwadduuna alhaqqa alladhi alaykum, kyemulina okukola mulina okubeera nga mulina okukola ekyo kye mulina okukola. Kiki kye yali ategeeza? Yabagamba nti abantu abo oba abakulembeze abo newankubadde nti tebatuukiriza ebyo balina okutuukiriza, temulina kubeera nti mubaawukanako, temulina kubeera nga mubalwanyisa, kuba tukimanyi bulungi obusiraamu butugamba mubeera nga mulina abakulembera, mulina okubeera nga mumugondera, mulina okubeera nga mumuwuliriza, mulina okubeera nga byabalagira kubeera nti mubiteeka mu nkola. Nga Allahu subhanahu wa ta'ala yatulagira okubeera nga tumugondera n'okugondera abakulembeze ababeera bakola ki? Ababeera batutwala. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nti kiki kye tuyinza kiki ky'otulagira singa omulembe ogwo gulijja? N'abaddamu n'abagamba kye mulina okukola mujja kubeera nga abantu abo mubagondere. Okubagondera tteeka, kubanga hakku mulina obuvunaanyizibwa okubeera nga mugondera abakulembeze bammwe, mulina okubeera nga mukola ki? Mulina okubeera nga mubagondera, mulina okubeera nga mubawuliriza, mulina okubeera nga mukola ebyo bakola ki? Bye babeera nga bakola ki? Babalagidde okubeera nga mukola. Ekyokubiri n'abagamba watasaluuna allaha alladhi lakum, era musabe Allah subhanahu wa ta'ala, kyali ategeeza musabe Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abasobozesa okubeera nga abantu abo mubasabire Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abalungamya. Omuntu wabanga wano mulimu ebyokuyiga bingi. Omuntu wabanga asobezza, oba omuntu wabeera nga omukulembeze alina byakola ebitakusanyusa, tomwawukanako ogamba ate otandike mulwanyisa, otandike obutamuwuliriza kiri kyalagira. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam yawa amagezi era n'abeera nga asomesa kiki kye tulina okukola, n'abeera nga agamba nti abantu abo mubagondera abakulembeze era mubeere nga muteeka mu nkola babeera babalagidde, newankubadde nti babeera nti ebimu bye mwagala tebabituukiriza. Ekyokubiri n'abagamba mubeere nga watasaluuna allaha alladhi lakum, mubeere nga musaba Allah subhanahu wa ta'ala abantu abakole ki? Abeere nga abalungamya basobole okubeera nga batuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe eri abantu. Wabanga tatuukiriza, wabanga alina emaali y'obusiraamu gy'abeera nti gyakumpanya, mulina omusabira Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga akola ki? Amulungamya. Wabanga alina ekintu kyatatuukiriza kyalina okutuukiriza, mulina okubeera nga omusabira Allah subhanahu wa ta'ala akole ki? Abeere nga amulungamya, abeere nga amuwa okulaba ekituufu, so si kubeera nti mubulwanyisa, so kubeera nti temugondera, so kubeera nti temuwuliriza byayogera. Ebintu ebyo byonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam si byasomesa, kyatusomesa okubeera nga abantu abo tubagondera era tubeere nga tuwuliriza bye babeera batulagidde
era tugende mu maaso n'okubeera nga tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala osanga ajja kolaki ajja balungamya kubanga tukimanyi singa omuntu mutandika okwawukana ababadde mubanga mubadde n'amaanyi mutandika okunafuwa awo shayitaani netandika okubeera nti ebazanyiramu kale hadiisi eno tukiraba ejidde mu baabu no alifu yagireeta oba omuwandiisi w'ekitabo oba omutunzi w'ekitabo yagireetera mu mulyango gwaki ogw'obugumiikiriza lwankubadde nti oba olina ebikunyiga ng'omukulembeze alina byakola oba imaamu wo oba akulira oba district card embeera yonna nga alina byakola ng'olaba nti tebikusanyusa oba ng'olaba nti ayawukanye ku mbeera ey'obusiraamu obusiraamu tebukugamba nti olina omulwanyisa wabula kyolina okukola ki olina okubeera ng'omugondera era obeere ng'omusabira Allahu subhanahu wa ta'ala okubeera nga amulungamya nga mulimu ebyokuyiga bingi nnyo naawe byoyinza okubeera nga oyigamu nga tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala abeere nga atugasa ne hadiisi eno era tubeere nga tujjamu ebyokuyiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah.